Yes, tukwaniriza ku MMTV, tukwaniriza nnyo ku MMTV. Webale nnyo kubeerako, webale nnyo kusubscribinga. Gwatanaba kusubscribinga wansi awo tulabe nga tweyongerayo n'amawulire. Mwebale nnyo commentinga, mwebale nnyo kusharinga. Mutufudde trend, mutufudde number 1 mu trending awo. Tulabe nga subscribinga, gwatanaba subscribinga tweyongerayo n'amawulire. Omusajja yayimba n'agamba Bayuda Twitter nabo. Era musajja y'omu n'addamu n'ayimba n'agamba beefuula era nga bwe yakyogera muyimbi munne amulazeeko mukwano gwe awo gwali naye mu studio amulazeeko. Omusajja yayimba neeze ennyimba ye Jose Chameleone n'agamba abantu beefuula, abantu tubeesiga ne bamala ne batwefuulira. Gravity omutujju abadde ali mu studio ennaku ezo zonna ng'ali ne Dr. Jose Chameleone ndoza nga balina oluyimba lwe barecordinga naye ate avuddeyo n'amulyamu olukwe bw'agenze n'asisinkana Lord Mayor n'agenda ne babaako bye banyumyamu wano ne wali ndowooza nga Gravity agenda ntandika kuwagira Lord Mayor aliko. Jjukira nti Chameleone agenda kwesimbawo ku bwa Lord Mayor naye agenda kuba avuganya ku bwa Lord Mayor ne Lukwago. Era kati Gravity amuliddemu olukwe n'agenda n'asaliddiro n'adda ku sayidi ya Lukwago era kati awagirira ddala Lukwago gwaliko kati bwina atuuse ku mmeeza zaffe alaga Gravity aliddemu Chameleone olukwe asaze eddiiro. Jjukira Chameleone abadde agenda kwesimbawo ku bwa Lord Mayor oba agenda kwesimbawo kubanga era ekintu akyakikwasaganyiza ddala. Ngenda kuwa ndowooza omusasi waffe wano abeere nga akwongerayo n'amawulire. Ky'oba okola subscribinga busubscribinzi awo wansi tulabike nga tweyongerayo neggulire. Naye nga ye Gravity omutujju agambye kangende mpagire Lord Mayor subscribinga nkuwa omusasi waffe akwongereyo. Ndobos Vampita Ntambi Jimso or Rich Boy Maxud Jr. Webale kuba nti otambula naffe all the time. Olwaddemu kuba nti osubscribing natuba nti tutambula ffenna muganda wange mpolampola gwe atandaba kuba nti asubscribing ate gwe subscribing nkugamba nti big up on yourself. Nnaku lwaleero tukuleetedde mwana mulenzi amanyikiddwa nga Gravity omutujju Wabuyu Gilson. Wabuyu Gilson y'omu ku mikwano gya Jose Chameleone nfanfe era nga bano ababiri bazze nga babeera bonna mpola. Jose Chameleone ne Wabuyu oba Gravity omutujju babadde bataano nnyo era nga Jose Chameleone abadde supportive nnyo eri ku side za Gravity previous concerts kwogata studio sessions n'emirimu emirala. Gravity ne Jose Chameleone babadde batight badde era nga Jose Chameleone abadde nnyo ttaano wa Gravity ng'agamba nti mu Uganda talabangako hard working boy n'okuba nti omuntu ali real nga Gravity naye ng'ate kikwewunyisa olunaku lwaleero twakitegeddeko nti Gravity yagenze ewa Lord Mayor amanyikiddwa nga Elias Lukwago n'amugamba era namumatiza nga bwali emabega we era Gravity yagambye nti Mayor nze sirina buzibu na action zo sirina buzibu na kintu kyonna kyogenda okukola 2021 next year I'm with you because bano abayimbi abazo kuba nti bakwesimbako tebakusobola. Tujikire nti Jose Chameleone yatandika okuba nti alaga interest z'okwesimbawo ku bwa Lord Mayor 1 year back era nga omukulu ono abadde agenda ne kaweefube mu maaso okugata n'abantu ab'enjawulo nga bamuyambako okuba nti agusa system ye mu bantu be tubadde tusuubira okuba nti bamuyambako y'omu ye Gravity omutujju naye nga tekikwenyusa okuba nti omukulu Gravity omutujju bwe kityo yakutte emmundu n'aba nti azitunuuliza muganda we era nga wetwogerera Jose Chameleone yasigadde wannamunigina Blood we yamuvuddemu. Recently Gravity yali alina okukola akayimba ne Jose Chameleone akamanyikiddwa nga mutujjoze nnyo but unfortunately Jose Chameleone yasobola kuba nti agenda mu studio lw'ensonga emu oba endala ng'agamba nti si type ya Gravity music gwayimba siye iwe bayinza okukola oluyimba olulala naye nga tebasobola kukola luyimba bwe lutyo olulimu ebigambo ebisongovu bwe bityo. So n'olwekyo Jose Chameleone n'aba nti agezaako okuba nti agana okuba nti ayingira studio. Now mu kunyiiga kwa Gravity yasazeewo okuba nti akyusa site yavudde mu Lord Mayor to be Lord Mayanja 2021 Lord Mayanja Joseph bamuvuddemu. Twogera Gravity yagenze wa Lord Mayor abayimbi okuba nti beekyusakyusa nno muze gwaba
bakuliramu abayimbi balinga linnya lya Jose Chameleone yennyini balinga na Olofu olwaleero omuyimbi abeera naawe ekyayefulira mu kitingambazi tujjukira emyaka giri egiwedde nti omukulu agenda okwesimbawo ku kadi ya DP kuba meya omukulu oyo yali mu kibiina kirala naye olw'okuba nti tebyagenda bulungi yasobola okuba nti yeekyusa n'okuba nti akyusa system sawa zino omukulu agenda kuba nti yaddirawo ku DP Jose Chameleone Gravity okuva wa Jose Chameleone kiki kyekisobola omukosa wensooka okubuuliza ekibuuzo naawe oliwaddemu okuba nti otuddamu nti Gravity abadde alina kyayamba ku kampeyini za Jose Chameleone era alina kyasobola okugattako ng'agenze ewa Lukwago Gravity alina amaanyi agasobola okukyusa abantu n'abagamba tulonde eggundi ne bamulonda oba byonna byakwefumba oba bonna byonna anonya malya gansimi because tulaba nti Jose Chameleone fine abaddewo ne Gravity abaddewo naye ng'ate bano bonna balina audience yanjawulo olwaleero Gravity avudde mu Chameleone naye ekibuuzo kiri nti Chameleone abadde yeetaaga Gravity okubeera ku side ye okusobola okuba nti awangula obwa meya oba abadde tamwetaaga bino n'ebirala byebolina mu episodes zaffe zidakonsekate ntambi Jimso Rich Boy Maxwood Jr. You can follow me on Twitter strictly nkozesa Jimso 16 then Facebook nkozesa ntambi Jimso. Bye bye for now.